Olunaku olwaleero tuli wano ne maama wa Ray-P agenda tubuuzaako leero mazaalibwa ga mutabani we amanyiddwa nga Ray-P oba Precious Remy. Mami, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya mama? Ndi mukwano mmwe mugamba ki? Obulamu bugamba ki? Mugamu bweyagala. Era babaga nti siri ayolesa mubiri. Olaba ndowooza nti ndi mulamu era neeyagala. Atubadde wano omukyala n'agamba muwala we n'agamba nti ebiseera ebisinga abakadde ekibakaddiya kubanga tebabafaako. Omwami muwala we akufaako mu ngeri ki? Nfaako nnyo. Kugamba amanya nnyo ebintu ebinyiza okunfuula omusanyufu n'okumpa obulamu obulungi. N'afaayo mami alina okusula obulungi, alina okulya obulungi okusinziira ku busobozi bwe. Alina okusula obulungi, alina okulya obulungi. Nze nina abaana bangi, nazaala abaana 10. Byasembayo 2 ne munne ye ne Remy. Kati Mungu yamujjulula nesigaza 9 naye munnange bonna bafuddeyo ate banjagala kyenkanyi bonna. Anjagala nnyo anti bali baana balinzi, tebabeera nnyo muzikamera, tebabeera muki, naye weyala okusitula olutale ewange yogera ku maama w'abano awo oba oleesa obuzibu. Nje bali abembo tezikoma eri abakola ki abayimusire, naye ono ye yabayitako naye bamutya mu mbeera gye yeeyisaamu. N'ayagala abantu, n'ayagaliza abantu, ate n'afaayo nnyo ku maama we era nabo bakyewuunya. Ankolera ebirungi bingi, nyumba agizimbye yamaanyi si yakuzanya, era ndowooza nga bwe bakwano olimu mugenda kujjayo. Nenyisiza ennyo atutte Dubai naye bibeera surprise nga ne banne tebamanyi. Nengenda 40 basi nembeera 40 endala nebeera Entebbe ku hoteri y'amaanyi. Ate olwo ng'akyalina ddala muto tannafuna nakufuna bwe yatandikira, naye munnange afuddeyo. Nze sirina kye sirina, saagala mbalimbe, sikirina. Niba ya ssaawa ya bbeeyi webanga tuza bbeeyi buli kimu kirina. Yes, akikoze. Leero mazaalibwa ge, leero osazeewo okubanga ojja mweno eno gye badduukirira abanaku okubanga oba bamukadde abateeyamba akusitudde ojje mubeere wamu. Era netubadde wali n'agamba statement n'agamba maama in case bwe naaba nfudde ogenda sigala ng'okola omulimu guno. Ekyo maama okirowoozaako? Kisobola olw'ensonga nti nange nkikoze nnyo nga baddeyo akyali muto, nga badde sinnamuzaala, ate mu bulumi obungi nga sirina kye nnina. Naye nze oyo omwana akulidde mu baana bangi awakate nga balenzi naye nga bonna si bange. Nga batabani be baleeta ono mukwano gwange talina waasula munnange biki, ne mbaga nti akawunga bwe ne bakiremu bagise ku dining ng'era gye bali wanga tewaligaba mmere nga beesaavinga bokka bonna. Omuntu amatira naga nti nze tebambodde kuba siri wawaka naye nga buli omwala baba bafunye ekikonde kyalidde. Ne ngenda mu wino ne nanguzanga ebisate ngeri gye bali abalenzi nenjiwa mu lukubo ne mugamba buli omwala ondemu emutuuka era yakisanze awaka wange. Nkuzizza abaana bangi ate Mukama Katonda ono n'abampaamu omukisa, banjagadde nnyo, bankoledde ebirungi kubanga kyeneebaliza Allah sirinaamu mwavu mu bonna be nnakuza. Simulina be nnakuza abo begambye be baleeta obuleesi bonna n'abange temuli. Omutima guno ogw'okubanga Ray-P ayamba abantu, adduukirira abantu mu kiba kyetaagisiza gwa maama gwa taata oba ye naturally ali awo bw'ati? Gwange yakuza akiraba, ne Allah n'amwongereramu naye ng'omuntu talinze kumala kufuna kingi. Alabye nti maama abakuziza bali kawunga bali ku mmere bwetyo naye nga bangi, ate n'omuli omu n'amatira ati naye n'akiteeka mu mutima gwe nti bwe ndikula nange nja kuyamba abantu. Ray-P bwe yali akola kino wakimulabamu bifo? Ntandiso kimulabamu ng'ali ku secondary kubanga yabeeranga nnyo ne banne ng'olaba baleeta awo awaka mami ono muganda wange mami ono kiki bwe kityo nti mukwano gwange nnyo. Kati ntandikira omulabiramu ekyo ky'okusembeza abantu. Kati bw'agenze yeeyongera ng'alina akasente akatonotono kafuna mukana yo ne bwamukona mugamba Ray-P munani n'ekizibu nga ne bw'aba alina emitwalo 10 agamba mami nja kufuna endala ng'azimuwa. Ate nga nange sinze muzadaga nti ng'omuwaza atya no era mugamba nti bw'aba nkugambye muyambe. Omukyala yaleeta omusajja ewaka ebigambo byaba bingi n'ebyogerwa abantu ne bamu like go era atugaye gumu bo abava ne bamugumya ne bamugamba. Yes. Nze bonna mbagamba bwe nti naye ate kati yengeri gyali omuto
kubanga omwana gwe namuzaako ng'oli waddako alina emyaka 10 mugamba bwe nabwa nti Remi tugivinganga apo genda n'omutima gwo kyekugamba oli omwami wo si wa mulala ate obufumbo tebubangako bwa basatu nibo bw'abantu abo kabeere nze maama wo siri mu bufumbo bwo nzija bulizi ng'oyogeddeko bwogezi n'empuliriza ky'ogambye nate nsaagala kumbuulira bizibu ebigambo ebibi boogera ku muwala wo naye bikutukako nga maama ne bikunyiga mu mutima binyiga naye ate nze tebinyiga kuba manyi oli ayogeranga bw'ayagala abantu boogeza fitina kubanga nze mumanyi oli ayogera n'ayogera nga manyi nti abantu balina mumwa balina kwogera tewali yayogerwako baga nti yafa okwogerwako yafiira mu zzaaliro tebamuzaala naye towanga bigambo ebyo matu gegwenda nekyogenda nakyo ate ne bakulu be bonna nga bamugumya nnyo abamu nga basitula entalo nga bazaayo biki kuba bamumanyi mwana mulungi naye nga kiki ekimala kyolaba lwaki ofaayo nze sini mulalwa nti omulalu wange oba ayogedde anti obusembayo nevuga nti namugumya omwami we si wabalala kakati guba oyogedde ki oba oyogedde ki oli asigala mwami we ate nemuga nti ojja kufuuka omuwanguzi ate ajja kufuuka omuwanguzi kuba omwami we olwedde akola ki amwagala anti kino kyayogera biki abantu kyala kibaluma bo abantu oli yeewola ne gundi bamutereko data atuli asembize kati akyewola data nga tosobola nakwogera data ogula data oba otiisa kale mukwano alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh